kola ebintu bino mwenda just mwenda osobola okubanga ofuna ba followers bangi nnyo mu nnambiro mu bwangu ddala commenting nga liking nga following akulage so ojja kujja njagala nkulage basics ezo olaba wano ng'egyoyinza okufuna ba followers olina okwa-identify nga your target audience olina okumanya audience wano ku TikTok kitegeeza nti wano okumanya audience olina okuba nga onekinze kitegeeza nti oyinza okuba nga oli wano ku TikTok naye ng'okola real estate health crypto make money online then ogenda ku hitting on that trends gyokoma ku nichinga down TikTok ejja kubanga ekulaga trends eziri mu nichi yo but oba tonichinze down kijja kubeera kizibu nnyo okubanga omanya trends ezo. Then also creating your own trend beera nga trying different content ideas paka ofuna trend eyo bwe ofuna trend eyo kitegeeza nti account egenda kuboominga as soon as possible so olina okuba nga okozesa right hashtags of course right hashtags zirina okubeera nga ziva mu niche eyo yennyini nnyini then olina okuba nga tolina kubeera afraid okuba nga obeera creative ng'okola content wo osobola okuba nga video zo zipushingibwa mu bantu abangi so post at peak times olina okumanya obudde obusinga okuba obulungi nnyo okuba nga opostingamu content wano ku TikTok then beera nga okozesa proper CTAs kitegeeza call to actions zino CTAs zijja kuyamba okuba nga okuza ba followers mangu ate zikuyamba okuba nga opushinga ne traffic ku different offers oba promotinga n'okuba nga ofuna engagements ku videos zo then engage with TikTok content nti oba nga oli mu kukola content ku TikTok olina okuengaging ne TikTok abalanga okumetinga ku video z'abalala TikTok esobola okumanya nti okay kati olikinga n'okumetinga ku video z'abalala kati nayo ekuwe erage video zo mu bantu abangi nasobola okuba nga ogoinga viral then explore TikTok paid options making sure nti olaba ku TikTok features empya eza TikTok creator fund TikTok shop live gifts video gifts n'endala zonna osobola okuba nga TikTok etegera nti kati features zonna oziyutilizinga asobola okuba nga eposhinga content wo mu bantu abangi bwagala okuba nga okola sente ku TikTok metika ekigamba I'm interested in the comments kulage